Museveni wa kufuga aleke n'ekiramu. N'olengera oli ataddeko akakofiira awaga. Mumpe omwaka. Kati tuli myaka emeka. What is going on? Bantu ne bafa, baana b'abantu bali mu makomera, baana b'abantu bali wansi wa ttaka. Babikulekere paka ddi. Malwaliro temuli ddagala. Enguudo ziizo zibomoka. Abantu balina kino. Kale eyo nno yensonga lwaki gwe n'abadde tamanyi era gwe n'abadde takirina akaidiya lwaki Seeka Salimu Bbosa avumwa essaawa zino. So eyo ensonga lwaki Sheikh ali mu kuvumwa. Video eno mpuliddeko abadde bagamba nti yaddamuko oba yamabegako kaawo. Seeka Salimu Bbosa mu bigambo bye, of course yayogera ebigambo bingi mu musomo ogwo gwe yalimu, naye mu byo yayogera ku Eddie Kenzo ne Nyamutoolo versus Rema, nti bw'omwogera ku Rema enguudo ne zikolebwa oba mu ddwaliro ne bateekamu amadagala. Kati mu byonna Seeka Salimu Bbosa statements ze we zifiira mu bye yali aluse ne bye yali ayogedde obulungi obwabirimu. Kati statement ye wejjeefiirwa naddala ku bantu b'enkyukakyuka kwe kumentioninga kali oba akagambo ke yayogedde n'agamba nti n'otunuulira oli ayambadde akakofiira n'agamba nkuwadde omwaka gumu. Otegera point yange, nkuwadde omwaka gumu teguggwanga kyova Museveni agenda kufuga mpaka bwe banaamuwandikamu ekibaluwa. Fenna tukimanyi automatically buli ali ku internet ng'ogibaddeko okuva Bobi Wine yayingira ebyobufuzi. Bobi Wine ye yayogera ekigambo ekyo n'agamba Museveni tumuwadde y'omwaka tegukyabeera nakuwera. Eyo statement yava mu Bobi Wine. So Seeka Salimu Bbosa mu mbeera yonna tolina wogenda kakasiza banna internet oba tolina wogenda kakasiza banna nkyukakyuka nti mu mbeera eyo wali togamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tutandise. Seeka Salimu Bbosa is one of the most prominent Muslim scholars we have in Uganda as of now. Tulina of course ba Sheikh banji, but we baba rankinga on internet like ba Sheikh abasinzo okola emisomo egikwata ku bantu ku internet. I think Sheikh Chiti ali mu nambemu naye nga ne ba Sheikh abalala bazze bagoberera mu kiteekyo nga mwe mulina Seeka Salimu Bbosa omusajja asomesa eddiini tukwenyumirizaamu era tukukiririzaamu. Naye the way you articulate oba engeri gy'oyinza okuba ng'ofulumya ebigambo byo yebeegenda okusalawo either osigale eri ng'osomesa eddiini oba oddeeno obya internet obiviireko ddala. Kubanga ebigambo bingi omuntu byasobola okuweerako example oba mugambo bingi omuntu byasobola okuyitirako okuweera example, naye ekyebuuzibwa osose kutunamu example yegenda ku affectinga bameka kubanga gwosobola kiretanga ekyokulabirako naye ngeri omuntu akiyitamu ate ye n'akitwala nga gwe abakoze eki abamuyisizaamu amaaso. So Seeka Salimu Bbosa abantu abasinga nange nyiza naye I won't believe that he's an AI kubanga tetusikkiriza nti AI byali bigambo bya Seeka bakanga video kaddako babula ekabanga video kali current Allah maswali Seeka abaana baba bagenda kuvumba kufiireko kubanga already internet yatandise dde okubanga okwata omuliro. Seeka Salimu Bbosa batandise n'okugjayo ebintu ebitategereka olw'okuba nti wavaayo mu video eyo n'opininga mwami Yoweri Kaguta Museveni mu mbeera eyogezaako kumususuta. Kati bavuddeyo ne bagamba oli ku musaala 1 ne bavaayo ne bayogera ebigambo mbu wavaayo ng'okaabirira gavumenti ebbanga eriiseeko emabega mbu olw'okuba wali omaze Allahu akbaru kabiira mbu weebaka ku maamawo astagfirullah. Mwabadde wale nema n'emisango emyaka egiyisaawo emabega kati mbu ogezaako okusasula ekyakuyambisibwa okubanga tovundira mu kkomero oba nga tosubwa. Banange ng'oyagala okumanya buli kyafaayo ekifa ku muntu geza bugeza olinye mu bigere byabo abagezaako kubanga balwana okukyusa gavumenti. Lw'ogenda okakasa nti olina n'ebyafaayo by'obadde teweemanyiiko gwe kennyini. Kati Seeka Salimu Bbosa abasajja tubadde tulabamulayira tumanyi byafaayo bye batandise obisoma. Batandise mbunga bwe yaganza maama we mbunga bwe yeebaka ku maama we simanya alina emisango gy'eri awere n'emba nagyo simanya biki. Seeka nze kyenkusaba bye ebyokulowooza nti oba oyinza okubaddamu
oba okuvayo just okiralifying ensonga kyali badde kintu kikulu nnyo okukakanya omuliro guno obutagenda mu maaso n'okulaba nga baseeka bafa ab'obusiraamu babayisaamu amaaso. Ekintu kye twali badde tukola ki kwagala ebyo twali badde tubirekera kuba abamu ku bapastors mu Uganda abaasalawo bo ne bagamba nti bayimirira ne gavumenti oba bayimirira n'abo abanyigiriza abantu era abapasito balabye ng'enjiri esinga etambulira ku bannabyabufuzi nga bavoola abantu n'ab'enkyukakyuka. So ekibadde kyawukanyeeko ku ba Muslim scholars oba abasiraamu basheeka abagezako okusomesa eddiini nti bo bayimirire wamu n'ekyo ekituufu ekiteekeddwa okuba nga kyogerebwa. One of them is Sheikh Chiti. Sheikh Chiti lwansonga lwaki abantu bamurankinga okuba nga the most prominent mu bonna basheek lwansonga agiyita mu butuufu bwayo ewatali gamba nti oba aleetaddemu kyekubira watali gamba mbu oba wankyukakyuka no. Sheikh Chiti bw'oba nga wazze n'okuba omuntu nga talina musango bw'agenda okuvaayo akyogera kubuuze nti oli muntu munno ffenna Allah ye yatutonda kyovaayo n'obonereza omuntu in the broad daylight nga talina kyakoze ye Sheikh Chiti oyo. Nakati Sheikh Salimu Bosa Allah wakola statement egenda kuyisiza tembo mama gwe tayi kanzire mungi nonyeko na wano nzire mugiwulire yagera ku bintu of course byali bingi Museveni wakufuga aleke n'ekiramu n'olengera oli ataddeko akakofiira awaga mu mpa omwaka kati tuli myaka emeka what is going on kati ekyo kye kisinga okukubya Sheikh Salimu Bosa toyinza kuvaayo n'ogamba n'okola statement eno wuliriza Museveni wakufuga aleke n'ekiramu n'olengera oli ataddeko akakofiira awaga mu mpa omwaka kati tuli myaka emeka what is going kati statement eno ne bw'oba ofuuta ne bw'oba ogamba nti tebagenda kuddamu wallahi baba bagenda kuddamu Sheikh oba oyagala oba toyagala tosobola kukeera ku makya n'ogamba abantu bali mu kulwanirira eggwanga lyabwe kubaba nga balitereeza wamu n'enkyukakyuka nti Museveni agenda kufuga aleke n'ekiraamo n'otunuulira oli mbu mu mpa omwaka nti wakayita emyaka emeka. Of course abantu bonna bali mu struggle Sheikh Salimu Bosa tebali mu mbeera yagezaako kutwala bukulembeze mu mbeera ya violence oba mu mbeera y'okugenda mu nsiko bakwate emmundu bajjeko no bali mu kwagala okutwala bukulembeze mu mbeera oba mu mbeera yonna eteekeddwa okuba ng'eyitibwamu naye ng'eri mu mateeka ne bagise enkola eya demokolasiya bo gye batunuulidde obutalumya abantu kubanga ne gavumenti eri mu buyinza bwe yali egenda okuwamba obuyinza oba obukulembeze bw'eggwanga Uganda abantu bangi abaalusuula mwaka aba bannaalumanya ne ssaalumanya kubanga tukkirize tugaane nti buli nkyukakyuka yonna ejja teeba enkulaakulana bangi beekosa wadde ng'erina bangi beegenda okuyamba mu kujja kwa Museveni kwa destroyingibwa ebintu bingi bya destroyinga abantu bangi baafa wadde wajjawo essanyu ate eri abasigadde nga balaba omununuzi waabwe Yoweri Kaguta Museveni ng'ayiridde 1996 ne luno olutabala lwennyini lwe bali mu kalentiri bukyanga Bobi Wine avaayo n'alangirira ne tugenda mu struggle era abantu bangi abaakafa Novemba njagala omujjukire nnyo Sheikh abantu 52 baakutuka ne bafa ne basirika oluvannyuma lw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bagenda mu kwekalakasa bakutte waaki abantu 52 battibwa si beebokka abantu bangi bazze bafa balita Nabukenya bonna gundi ono Franka Senteza bonna bazze bafa naye nga balifaaki nti swageze ebekali batwala ate nga ne bakeera ku makyambu ne bafa byabwe mboba oli yalwadde ekirwadde n'akutuka n'afa nga bali mu struggle no wabula nga bafa oluvannyuma lw'okuba nga bakubiddwa batomeddwa emmotoka za gavumenti mu mbeera eyo nga bafiiridde obwemage nga tebatuusiza na struggle gye baagala kubanga batuusibwa. Teeka ngenda kuddamu kuwa example y'akawempe muli baseeka baffe balungi nnyo naye mbadde nsaba baseeka abasinga temwaleetabye mazima ga nkima muleke bali abasumba kuba bo babimanyira babavuma ne babasitaafuluza naye baseeka n'eddiini y'obusiraamu ebadde emanyikiddwako nga emu ku ddiini ezikyasinziza empisa wamu n'okuba ne baseeka abategeera ensonga mu butuufu bwazo nga tebalire kyova abatandise okugamba seeka walya
bana nsokugamba Seeka oli osasula government kati oli nawe oli mukujisasula baka olwebyo yavayo ne kuyamba bitya mu misango mbuje wali oyina mbu mbadde njakuwa example ti Seeka lebo otunulira mu Kawempe abaana bangi nnyo bakubiddwa emigo mu Kawempe nga bakubwa jasolo genda okubanga bawagira omukulembeze waabwe NUP gwe yawa flaga agende akikirire mu Kawempe North amanyikiddwako nga Elias Luyimbazi Nalukola tunulira nyakuwa example ya Tawa bamukuba ne bamuwogola okugulu abakulembeze bangi bakubwa ku lunaku olwo mwali bamafayasi Walukagga n'abalala bangi ne bakugwa emigo ne basibira ku kitanda naye nga baali babalanga ki kyogamba eno struggle ey'emirembe gye tulimu nti yo tekireyiminga abantu no naye nyini abantu bakubwa kye tulwanirira oba kyekyo ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ideology gye yaleeta ffenna gye tuyimirirako okulaba nga tukyusa obukulembeze bw'eggwanga Seeka awo abasinga tetugenda kuyimirira naawe message eno ne bwebanga wajogera mu butamanye emabega kaawo Seeka galagana akkiriza lekayo bagenda kukuba ye bagenda kukuba oba bali mu kukuba ate batandika butandisi ffenna ekintu kye twatwalyagadde kulaba nga kituuka okubanga Seeka Salimu Bbosa nze nkulaba nga omu ku basajja abasinga okuba n'eddembe omu ku basajja abasinga okuba n'empisa nze mba ndaba nti Seeka kino ekiba tekyetaagisa oba toteekeddwa kuyingira mu bino just obireke bulesi obirabe bulabi bifolowinge mu mbeera gye byagala okubanga bitambuliramu insha Allah tewali mbeera ejja kutuukako yonna yonna ebeere ng'ovumwa kyova olaba nti Seeka kiti ne bw'aba avuddeyo n'ayogera ku nsonga bangi basobola okuvaayo ne bamwataakinga bangi basobola okuvaayo ne bamuvuma naye ate ababa bamudifendinga nabo baba bangi abavaayo ne bagamba oyo Seeka waffe kiti temumukwatako baba bangi bw'otunulira ebirabe ebiwerebwa Seeka kiti nti y'omu ku baseeka abavaayo abantu ne begenda mu lutabalo lw'okumugulira emmotoka nga tebaawudde nti ono mukatuliki ono musiraamu olwa biki byakola n'emisomo gy'asomesa eginyiga abantu ku mitima kuba tukyagala tukigaane abantu abatambulira ku gye bayita corporate world be batono nnyo ku bantu abatambulira oba gwe bayita omuntu w'owansi ekyo kyegendereze nnyo omuntu w'owansi akola ebitundu 8 ku buli 100 kwoyo gw'oyita corporate tikyova olaba oyo avaayo n'ayimirira n'ebiruma abantu b'owansi abantu bamuteekako nnyo attention abantu bamuteekako nnyo okusiima kwabwe abantu bamuprotectinga nnyo mu mbeera yonna okitegeera so kati Seeka Salimu Bbosa tubadde tukusaba olw'obulungi bw'obusiraamu balekera kutandika kuvoola ddiini yaffe ebigambo ebimu naddala nga bikwatagana ku mbeera erabika ng'eyagala okuyisaamu okunyigiriza kw'abantu amaaso tubireke lwaki ayaprowse Seeka kiti lwa nsonga ye buli nsonga agyogerako mu butuufu bwayo n'akugamba yes nti mugenda kubyogera nti ndi Seeka siteekeddwa kwenyigira but nange ndi musiraamu oli wanywa amafuta bwenganywa kyogamba sukaali gw'omugula janjawulo nze Seeka simugula mu mbeera yemu gy'omugulye bw'oba omugula 15 kilo nange njigula 15 amafuta woganywa bwenganywa nzikirizibwa nange okuba nga njogera ku kituufu mu mbeera yakyo gye kirimu n'akuwa ensonga era nga yakubuuza lwaki mukuba abantu bakoze eki yembeera ffenna gye tulina okuba nga tubeerako okubanga tusobola okuteeka eggwanga lyaffe mu mbeera ey'okwesiima mu mbeera buli omu gy'agenda okweyagaliramu si mwana si mukulu si mukadde si muzzukulu ndaba bagenda okutuddira emabega oba bagenda okutuva ku migongo ye Uganda gye tunoonya kyova olaba nti abantu beewaayo mu buli mbeera olaba balumba oyo head of state omukulembeze wa Uganda President Museveni ne bamugogerera buli kimu ne bakola ne bamukola bati ng'alina obuyinza obukola buli kimu ky'aba ayagala ku muntu aba amwogeddeko naye olw'okuba nti abantu bavayo ne boogera ebyo ebibaluma n'ebyo ebituufu kyova olaba onoonya n'owoosibira omuntu nga tokola ki nga tolaba kati ate Seeka Salimu Bbosa waabwe muziri mu sikoola baba bagenda kufiirako bufiizi yahe mulimu embeera gye saagala kulabira wamu ng'abantu bayisibwamu amaaso lwansonga muli basomesa balungi ab'eddiini buli musomesa wa ddiini aba mu luyoyi wa mwoyo musomesa wa ddiini aba mubuulirizi buli musomesa wa ddiini aba inspirational
Speaker. Wanange. Mpozi nga tebana bakula babulabi. Neseka statement je wakola. Kwe gamba eddala. Seka Salimu Bbosa tosobola kuvaayo. N'ogamba nti yagamba muwadde omwaka. Kati muli myaka emeka. N'otandika okunenyoyo nti abantu bafa mu malwaliro temuli ddagala oba olyawo nti kino ne kino enguudo si nkole. Tosobola munenya lw'abantu abo abakeera ku makya ne bayayanira enkyukakyuka yaabwe. Oba ne bayayanira okufuba okulaba nga nabo batuuka mu Uganda empya nga balabye ku bakulembeze abapya. Seka Salimu Bbosa nze ngamba naye oba toweza myaka 40 mu plus oyinza okuba nga naye tolabanga ku mukulembeze mulala. Bw'oba ng'okyali naye myaka ogayitamu oleka kuba walabako ku Obote. Oyinza okuba nga walabako ku Obote Seeka. Naye kati ffe abavubuka temutusaasidde abalabye Museveni nga tusomedde ku mulembe gwa Museveni tusalidde ku mulembe gwa Museveni. Nze kyova olaba nali njagala nagenda kutunda organisi zange bampeemu $1,000,000 zange 13. Nga siraba mugaso gwago nazaalibwa ku mulembe gwa Museveni nkulidde ku mulembe gwa Museveni ate nange nzalya ku mulembe gwa Museveni n'omwana wange abonabonera ku mulembe gwa Museveni nali n'ekyayerwa ekyo. Naye abantu abasinga ne bankwatawo tokikola bambi tuyambe tutaase mundeke. Twali tukooye. Ate nga twakoowa. Kubanga Seeka lwaki nze nkugamba bino tosobola kuvaayo n'onenya muntu yenna nti yali responsible kukita abantu nti abantu bangi battiddwa enguudo si nkole akole ki ng'obuyinza baabumutwalako lwa mpaka kifuba ddembe nga yawangula omwaka gwa 2021 mu kalulu akekwesimbawo. Naye ne batamuwa mukisa kubanga akola ki ng'akira eminga entebe ekyo kyogamba singa abantu bakyattibwa na mu kaseera kano naye kati essaawa zino olaba abantu bakubwa baana baabo bamenyebwa amagulu n'abeera ng'alina famire alina abaana bangi basibiddwa olw'emisango gye batalinaako gye bazize oba gye bakoze. Ate ng'era kituufu ne wano we twolekera okusiba abaana kugenda kuba kungi lwa nsonga baagala balabe nga bapakira abawagizi abo bonna abagezaako okuba nga balwanira enkyukakyuka mu makomera. Babeere nga tebalina kye basobodde kwekolerawo bo nga bo bateeke n'okutya mu balala abasigadde wabweru nti balemere okukola ekyo ekituufu kye bateekeddwa okukola. Kyekyo kye babala kati gwe bwaddaawo n'otandika okujeregerera n'ojja mu mbeera ey'olusaagiriro ne bw'obanga wali oyina embeera gy'oba oteeka mu muntu oyo yalowooza nti idea eri Kyagulanyi gy'ayimiriddeko ye kintu kyatunuulidde okubanga kimununula n'okubanga kikyusa eggwanga lye erifugiddwa okumala emyaka 40 nga tebalabe ku mukulembeze mulala. Seeka oba oleetaba okukyankalanya mu bantu baba bagenda kukolako nga kye bali mu kukola essaawa zino. Ekitatusanyusiza kuba kye kintu kye twalyegombye okusembayo okulaba nga bakukolako nga ggwe Seeka Bbosa. Maswali la hawula. Ensi kati bwe yakyuka tebakyalina gwe batya. Gwe bw'oleetawo emberebezi yonna buuza Seeka Nako. Seeka Nako yayogera statement egi. Musajja wattu ate nga si gye yali ategeeza. Yagenda okudda ku media enkya nga bamwambalidde nga bamuvumye kino kyokka nga ate Seeka gwe baali basinga baali bamwagala olw'ebikolwa bye njakwi ne Seeka bafundikira bamwambadde naye n'avaayo ku mpewo enkeera after nga bamaze omuvuma n'atereeza ekigambo kye n'abannyonnyola kiki yali ategeeza. Okitegeera naawe osobola okuba ng'oliawo olina statement mu context gye wali ogyogereramu gye wali ogitwaliramu nti Museveni agenda alabaddaagi enguudo si nkole ebyo bye wali badde onenyeza gavumenti eri mu bukulembeze Seeka Salimu Bbosa mu malwaliro temuli madagala bye wali badde onenyeza gavumenti so si bano ababa bagambye okuggyako gavumenti bano ababa bagambye okuggyako gavumenti y'ensonga lwaki nabo baba beewera okugijjako ensonga lwaki mu malwaliro temuli madagala y'ensonga yebayimiriza ku ebyo enguudo si nkole ze ideology ze bayimirizako okufuba okulaba nga bagala kuggyako gavumenti enguudo zisse ku bbali facilities eziri mu bibuga naddala amalwaliro amasomero enguudo gye bayimirirako ebyo byennyininyini Seeka Salimu Bbosa gwate byogezaako okuba ng'oyogerako wano n'otugamba Museveni agenda tufuga aleke n'ekiraamo.
Bwobola banga naye dala sikituufu malwaliro temuli ddagala enguudo sinkole eyo message wali badoyerekeza government nti mwami Museveni otufuze okumala emyaka 40 naye tusaba embeera bweti ne bweti ekyukemu. Bwobanga owulira okyayagala okufuga n'abantu ng'oyagala baddemu bakwagale tumbula ebyensoma tumbula ebyobujjanjabi enguudo zikolebwe zonna Kampala alabikeko n'awatali Kampala Uganda yonna enguudo zigezeko kubanga zikola ki nga zikolebwa. Kubanga abaana bangi basoma ne bagraduating nga they are professionals and they get out of the country. Never gonna batandika to work abroad because that's where they will feel like they will be paid according to what they studied for. Tibawulire sanyo nina agenda n'owulira nti abaana abasinga the professionals that are working outside the country osobola okubakwata n'obazze waka ne babako bye bakola okukyusa ensi yabwe nsonga they got even more skills than the one they acquired back home. That's what you don't see. You get what I'm saying? Come on, man. Mutulimba nnyo nammwe. Kyovala abantu bagenda bavuma buvumi bafiirako. Hiro akisiko mana wanu. Mbagala nnyo mwenna mwe balekwe kubira ku mukutu gwa Kaifa Shujide Broadcast. Subscribe, like and comment.